abalirira ekigula enkumbi tasobola kuwa munne sooli ddene ate era abalugera balutuusa nti ekigula enkumbi kiddawo wamma ddala ng'eyagigula w'amaanyi. Bassebo ne bannyabo nzize nate tugwisanye obwenyinga enkandaggo olw'ensonga wendi nnyo ng'ekibuga ekikuuma empindi era ogwange mugumanyi ngubagamba ntakera gwakubalojjera kyeya kya ssana batya we kyeberengula obuliro n'engeri enkulo gye zitwalamu emmere okwagala okugimala ku lujjuliro. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'e kino kitabo kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Ekitabo kino kye mulaba kigula emitwalo 600. Kirimu Oluganda olw'edda. Tofa oba Katonda takujjulula mu nsi muno nga tosomye ku Luganda lw'abajjajjabo. Ojja kwewunya nti olulimi Oluganda kati lwe twogera lulala nnyo. Olulimi oluyaye lubuutikidde olulimi Oluganda. Kati Oluganda konko luli mu kitabo kino. Ojja kifuna oyita ku nnamba z'essimu ze zino. Airtel eri kassalaba 256 751 47 ngambye Airtel eri kassalaba 256 751 47 Abassebo ne bannyabo, olwaleero njagala kubagamba bigambo bino bituule butebe mu bisegguusi by'emmeeme zammwe. Waliwo ow'essiga mu kika ky'engo bamuyita Ssejjiriinya. Obutaka bwa Ssejjiriinya buli Lubanja mu Ssingo. Ssejjiriinya ono mukulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda olw'ensonga Ssejjiriinya n'ababeezi be oba n'abantu abamubeera ntegeeza baakola nabo emirimu gy'embuga. Omulimu gwabwe gwa kuwunda bintu bya mu lubiri. Nazzikuno Kabaka yabeeranga n'omuggo gwe yatambulanga nagwo. Omuggo ogwo mu lulimi Oluganda gwayitibwanga baliranga mirembe. Manyi bingi ebigukwatako bye sijja kwogera ssaawa zino. Gwabulira ludda wa byonna saagala kubiddamu. Naye Kabaka yabanga n'omuggo gwatambulanga nagwo gwe baayitanga baliranga mirembe. Omuggo ogwo gwawundibwanga bango. Gwawundibwanga bango abava mu ssiga lya Ssejjiriinya Lubanja mu Ssingo nga bakulembeddwamu Ssejjiriinya. N'enguugu Kabaka gy'ateeka ku mutwe oba Omutaka Nankere gy'atikkira Kabaka naye ewundibwa bango era abava mu ssiga lya Ssejjiriinya Lubanja mu Ssingo, era enguugu eyo bagitwala ebukerekere nga Nankere agenda kutikkira Kabaka. Munnange Nankere n'akwata ente enjeru n'agiwa Abengo, bagituusaayo ggulo limu. Ndowooza mutegedde. N'ekirala, ekitongole kyonna wano mu Buganda twandibadde n'ekitongole ekitonyi naye nga kikulemberwa bango kubanga be bakola ki? Be batonaatona ebintu by'embuga oba be babiwunda. Be baawundanga empanga z'Abakabaka Abengo, be baawundanga ennyumba z'Abakabaka Abengo, be bawunda ebyambalo bya Kabaka Abengo. N'olw'ensonga eyo ogwo mulimu gwabwe. Naye ennaku zino muddidde ebitongole byaffe mubitaddemu amannya ag'Oluzungu n'owulira Majestic Brand. Lwaki temukiyita ekitongole ekitonyi n'owulira Kabaka Foundation? Lwaki ekitongole ekyo temukiyita ekitongole ekizaawula n'owulira Buganda Land Board? Lwaki temukiyita ekitongole ekisalosalo? Kuba ebyo ebitongole byonna byenjogedde mu Luganda byaliwo. Mwabifiisa muteekawo mannya ga Kizungu. Buno Obwakabaka si bwa Bazungu, Bwakabaka bwa Baganda. Era n'ebintu biteekeddwa kubeera mannya ga lulimi ki? Ga lulimi Luganda. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo, mbaweeredde ebigambo omuyizi byaweerera enkoobeera ku muyiggo okugutangira okufuuka ogwa Bikampa-Ddambi oba ogwa Nnamwabukira busa. Naye tugezeeko nnyo nga bwe kisoboka okulaba nga tuzza obujja ebintu byaffe ebya Buganda. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukirikiri.